Olutalo vaawo mpitewo wakati wa Ryan Skin ne Pallaso munnange tebinnaba kuggwa era nga wenjogerera abamu ku baana abalumbye wa Ryan Skin 15 be baakakwatibwako nga wogenda okulaba akatambi maaso awo senga kulannama alangidde omusumba Rosias Bugingo oluvannyuma lw'okudda katuuti n'alangira mukyala we Susan Makula nga we yakoze kyakya ate ennansana era nga bino tebikomye okwo wabula nga bitwaliddemu ne Pastor Teddy Bugingo nga wogenda okubifuna ate mu maaso awo era nga bo batiimu Ryan Skin munnange bo basazedde eddiiro baginze dda ate ewa ttiimu Pallaso mugamba mutya mwasiye mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa onono ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinesi zo nga tezitambula bulungi oba nga gwe ogobye ku by'okugenda ebweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko ennamba y'essimu ate weeryawo munange sigenda kuwisa era nga nkutandise n'abaana abalumbye wa Ryan Skin Uncle Pallaso be yakozesezza era nga buno budde wenjogerera bakakwatako abaana abasoba mu 15 Ryan Skin si yabakutte wabula emmotoka emu gye bayonoonye ebadde ya nannyini kizimbe ekibadde awo ebbali kati yabakutte era yagamba tayagala kamanyiro kubanga entalo zaabwe bano abayimbi ye tazimanyi taziriimu yadde n'akatono ayagala kimu mu mmotoka ye wali ng'ewedde ngenda kubanga mbawa wano ayina ebisingawo aye tusobole okweyongerayo abagenze ne Pallaso ku kikomera kya Ryan Skin ne bakubakuba amamotoka bakwatibwa oba mwalabye akamotoka kakupa akabadde kapakinze wabweru akamotoka ako nonno nnyiniko ye Land Road waawo wabweru wa Ryan Skin yabadde apakinze emmotoka ye mu lujja bannange omusajja akombye kwerima akombye ku paasi n'agamba nti buli eyakoze ekikolwa ekyokubanga bayonoonye emmotoka ate nga ye tali mu ntalo zaabwe agenda kukirozaako munnange omusajja munene musajja mubede bakakwatako abavubuka 10 emmotoka eyo eyakupa gye walabye ku kikomera wabweru si munda mu kikomera wabula wabweru nannyini yakombye ku paasi agambye okufaana obutanyagwa agenda kufuba okulaba nga buli omu akisasulira neiba atabuse era yagenze dda ku poliisi referensi yazikoze weŋŋambira abavubuka 10 bakuumiddwa ku poliisi y'e Katwe era nga bwe bakyakola okunoonyereza ku balala ababadde mu fujjo eryo ono nno yeeyambisizza bu vidiyo obwabadde ku CCTV kamera ezabadde okumpi awo ne live obwedda ze batunuzza mu mmotoka ezo byonna bikozesebwa ng'obujulizi saawa yonna nno kaggwamu ogenda mu lutalo lw'abali oli musajja munaku nange abavubuka naye ng'omusajja emmotoka ye yakubiddwa nnyonnyo ndowooza ababadde balowooza ya Ryan Skin kakati nnono ye yasitukiddemu paka ku poliisi tagenda kulinda byabanene oba byabaniga agambye okukomba ku sofa agunno kati getwakafunawo emmotoka eyo ebadde ebweru gye mwalabe bannange omwana mulenzi nga yena agifunvuubiddeko agiba kugamba nga abula kugisaanyaawo mbumunnaye kati abaana bakakwatako abaana abasukka mu 15 naye nga si Ryan Skin si yabakwata wabula oyo omugagga abadde asembedde Ryan Skin jjukira bakubye emmotoka ye nga balowooza bakuba mmotoka ya Ryan Skin so kumbe baana 15 buno obudde be bakakwatako kyokka ye yabatutte Pallaso aliweera alya butaala ndowooza ekyo nakyo tujjemu ekyokuyiga munange sigenda kulwisa era nga nkufuze butereevu paka w'omusumba Rosias Bugingo wamu ne mukyala we Susan Makula omanyi agali mu nkuubo nti Susan Makula yakoze kyaki ennansana kati munange asenga kulannama avuddeyo naye n'ayingirira ensonga zino era ng'atabuse bubi nnyo ng'atabukira omusumba Rosias Bugingo oluvannyuma lw'okudda katuuti n'asusa omukyala we Susan Makula. Pastor Bugingo jangu wano Pastor ebigambo bwe bisukka ebingi oluusi oyonoona bingo bwe muba musaba mulaga nti mugoba emizimu nga tewali ddagala bwe muba musaba mulaga nti mugoba ebyokoola Mukama Katonda bye yatonda n'ateeka ku nsi bye muyita ebyokoola lwakuba mwe temwambala sapule naye nze neewuunya abantu n'oteeka sapule ekintu kye bakoledde wali mu kyuma
mu bulago noga nti kituufu nnyo n'otuya kulanama nga nfukamidde ku jjinja lyolabira ddala Mukama Katonda lyateekako omukono ng'alitonda n'ogamba nti ye sitaani awo ne mbawa credit naye Pastor Bugingo n'odda mu kamera n'ogamba n'oleeta omuntu ewuwo n'alaba emirimu gyo n'ayiga emirimu gyo n'agenda n'atandikamu emirimu gye emirala n'atakoma kwokyo n'akuloga n'okuloga kyoyagala ogamba nti sitaani oba eddogo lye lisinza Katonda amaanyi gw'otulaga nti oli muntu wa Katonda era akulagira bulagizi n'ogenda n'ogamba abantu nti muleete ssente n'okuzireeta ne bazireeta mu bungi mukole kino ne bakireeta mu bungi ate gwe omugozemu okupromotinga eddogo nti likola omuntu n'ayoza mu mulimu gwo n'aguteeka ku bbali Pastor Bugingo weekuba wekajje nze kyemmanyi oli ku maama Naluswa Teddy olw'okuba yakola kyaki era mu following omukyalo oyo mwagala nnyo naawe nkwagala ne Susan Makula mbaagala nze siina muntu wa Katonda gwe nkyawa era sirumbe era sikulumbye naye walina okukola ekintu kimu nga maama Naluswa wamuleka mu maka ge ne muteeweebuula mu nsi otegedde n'okwata mukyala wo gw'owulira akugyamu mu kiseera ekyo n'omuwa amaka amalala mumpola naye njagala ojjukire bulungi nnyo eri gye byatandikira maama Teddy ye yaleeta obulokole mu maka kubanga famire ye yali ndokole n'aleeta obulokole mu maka ago era abazadde be wemba Senga kulanama era ng'obwo obubaka abuweereza omusumba Rosias Bugingo munange omanyi omusumba Rosias Bugingo mu video gye nabaleeteddwe olunaku lwo gye yagambye nti mazima Susan Makula n'enkuyigiriza bizinensi yange yonna n'onsasulamu ekyo mazima naawe n'okolamu kyaki eyiyo ennansana kati twebuuza nawe osobola okumpa endowooza yewamaawo mu comment section awo obulokole buno bizinensi kiki naye nga ye Senga kulanama amulabudde amagaye munange weetereeze wayagala otwale Susan Makula oleka omukyala obuvunaanyizibwa ng'ate nga ye yatandikawo n'eddiini eyo ey'obulokole gy'oliko buno obudde ekuyimirizaawo kale bwe tweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga era nga munange olunaku olwaleero alabikiddeko ddala bw'atyo afaananyeeko bw'atyo nga w'omulaba ate mu kifaananyi ekyo munange naleese vidiyo ye ng'akaaba ng'agamba nange bannayuganda kiki ennyo nga muyitiridde okunswaza nsubireyo vidiyo abalaba vidiyo eri gye nasoose okuleeta mwagirabye ng'akaaba amaziga amayitirivu ennyo munange bo batiimu Palaso baatandise dda okuwaga era nga ye Badi Black avuddeyo n'agamba nti mukwano omuntu mugunjule jjukira wamuleeta na kikonde kata era wamuleeta na bikonde era olina kumuggyako na kumuzzaayo na bikonde bannange maze okulaba w'obeera mu ssanyu totegeera abantu bakwagala na batakwagala naye munange singa obuzibu bukutuukako w'otegeera buno obudde bulijjo n'abagamba Alien Skin nze ndi mufangoni simanya fangoni soja Badi abaswiti ati nyongera okubajjukiza nti kati beekyusizza dda bali tiimu Palaso era nga ye King Saha y'omu ku bakumamu omuliro munnange agamba King Saha yongera naye nga kyentegedde King Saha ye nakati Palaso nakati akyewera agamba nti agenda kuddayo okulumba omulundi ogwokubiri antiru nga Alien Skin amukalizizza kyokka ate Alien Skin akoze ekintu ekyenjawulo agamize Palaso nkusonye esikuyinaako buzibu bonna bannange omwana Alien Skin yakuzibwa era nga mu kiseera kyekimu Lily Puzzle ye munange abuukira waggulu nga jjanza oluvannyuma lwa Alien Skin okumutuusaako ebyo nejjukira munnamasaka munange ono amaze akabanga ng'anoonya Alien Skin naye nga tamuwabudde naye maama kati leero asazeewo ndowooza asanyukireko Palaso okusinziira ku ekyo kyeyakoze ate ewa Alien Skin naye nga bagamba munnange lw'osekeera muka kitaawo olutta nnyoko leero kiri wa Alien Skin nate ekyo kisobola okukeera nga kiri ew'omulundi omulala Palaso ogenda kulaba bannayuganda nti tebalina kyali waabwe osobola otuwaayo akasiki tebalina kyali waabwe ku mulundi guli baagukusalira kakati oli oti olutalo omaze n'oluwangula Palaso oli musajja mugezi omaze n'oluwangula Palaso owangudde munnange ozanye bulungi kaadi zo ozanye bulungi matatu wo abantu bonna kati baga Palaso matatu wo omuzannyo oli musajja muyaayi kubanga nalumwa nnyo bambi Palaso oyo aliya ye yafa ane baga akubatya bwekyajja mu Mayanja family bwekyajja mu Mayanja family buli muntu naga Mayanja family twabako wadda Palaso kaliya ye nekkirira namu
Lili Puzzle bw'atyo munnange ye abuukira waggulu nga jjanzi jjukira abadde amaze akabanga ng'anoonya Alien Skin naye ng'akyamubuze naye maama kati buno obudde ndowooza Pallaso agenda namukolerayo n'ekapati naye era nga mu kiseera kye kimu ne batiimu Alien Skin munnange baakyuse dda bagamba nve tugenda kubeera na muntu atategeera buli kadde awakankula entalo munnange ewammwe weewaawo bayi ffe tugenze ttiimu Pallaso bannange abantu beekyusiza dda so okulaba emmaaso wano ate Barrister Timo tusobole okweyongerayo bamikwano bakuwaana amaanyi anko pya abeera wali ku luwafu kirirayo awo ngenda kakasa oli kimenke bakuwaana amaanyi kirirawo mukubireko ankopi mukubireko essimu akubuulire waayo ogendeyo kati musaaga nosaaga ggwe ate gwe muwafaala oli faala nnyo bakyakulabisa ggwe gwe fiikiga nze bonna nalimba kutteko mugona njogeddeko nabo taano nze nasisinkana fiiki Gaza najja wano ewaffe anko fiiki Gaza yankwata mu ngalo bati Barrister kyekiro taano omusajja alina engalo ziringa gwe fiiki Gaza alina engalo alinga kuno eyasigako ekisemiiti omusajja alina engalo fiiki Gaza nga yakubye ekikonde 5 newoba musajja tosobola situka 5 fiiki Gaza fiiki katonda wange era fiiki bwakeranga nagamba Alien oli mudongo oba mudongo 5 oli fiiki asoba nakutakutaka tokyayimba wakoma byo yimba wayimba oluyimba lwa Christmas terwali adde Boxing Day tubabuulire ku bituufu munakkiriza wayimba akayimba ka Christmas tekalya na Boxing Day tekagirya yenze Barrister Timo nkyuka nsirika ebyo siimirira mu kifo kimu wokola ebyekisiru nga ngenda yes wokola ebyekisiru akayimba ka Christmas tekalya na Boxing Day tokyasobola kuyimba 5 toyina nyimba otambulira ku buvuyo Kristo Panda yaze nakwegayirira bambi tuyambe tokola fujjo ng'amanyi ayogera na muntu embeera y'omunnange bwetyo bweyimiridde ate ku ludda lwa mwana mulenzi Alien Skin era nga nezaali ttiimu ze abantu abaali basinga omubeererawo munnange bakyuse dda kati bali ttiimu Pallaso ne bannange bantu mmwe kale maaso wano nina ate era waliwo omulala ayina kyagamba naye nga bino ebyokulwana si birungi muyina famire muyina abaana muyina abakyala temubirowoozaako ebyo byonna bannange byokuyomba mubireke tebirina makulu tebigasa wabula ate bwongezi nakubaswaza oba mukitegedde ekintu ekyo nze kambasiibulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala kuliko eyo mumpere festival kanse mwanyumiddwa neze nabagamba omuyimbi yenna yina ngo oyina epaana ku munno oyingira studio omukube tune si kugenda ku stage kwekyanga naye kino kankibagambe webanga eggaali ya Alien Skin y'abantu 50 yali nnyo stage Pallaso n'asigala ng'ayimba microphone n'esigalako ne mutajjaako byuma n'atuuka n'okugamba abawagizi nti muwage ne bawaga n'ayimba n'oluyimba lw'abanene you did nothing wamaggaali mmwe Alien Skin bagala tucyankalanya naye tebajja fulula kwekwe Bagaleza kayanja
bino si byakusaakaanya katukozesemu amagezi amazaale. Waaba omuntu ayimiridde ku stage n'ayimba nga n'eggaali yokweri n'ayimba n'oluyimba oludiisinga byabanene n'atuuka n'agamba bafaani muwage, bafaani ne basigala nga bawaga, kitegeeza bafaani bo beetaaga music, bafaani beetaaga music. Ekyokubiri kyalaze nti eggaali eyo ereekaana buleekaanyi. Wabanga Palasyo yasigadde ku stage ng'ayimba n'ayimba ennyimba nga 3 ng'eggaali eyimiridde awo n'ayimba n'oluyimba oludiisinga, kyekino kye nabagamba abayimbi mulwanire mu studio nga mutukuba tune, si bikonde, si bikonde. Eyo yabadde measurement. Muva mbine byali bya Jasmine byakabira ku stage. Ono yabalaze nti asigalawo n'akuba n'ennyimba nga 3 nga mulimu n'oludiisinga n'atuuka n'obbawoninga njabba kuba. Kitegeeza ki? Muyimbe ennyimba, muyimbe ennyimba. Tuve ku bino ebya social media by'okuleekaana, bamukubye ali mu ddwaliro ali ludda nedda, wali ku stage wali. Kyadde kira kye kibalaga. Kano akazanyo ka music show business. Show business. Waaba nga Palasyo yayimba ennyimba ze nga 3 ne ziggwayo nga mulina oludiisinga omukulu ne microphone Christopher namwegayirizo gimuwa. Kitegeeza my dear guys, you did nothing. Bano wamma bali mu basudi ya ku social media wano. Mu social media tuzaba bintu tulina biraba. Ne bafaani bennyini waba Palasyo asobodde obbadumya n'abagamba tuyimbe ne bayimba. Kitegeeza abantu beetaaga music. Muyingire studio mukuba abantu tune. Muva mbine byali jja Jasmine beyakabira ekiwaatule. Wano abawagizi bafaani babalaze nti bagenda kukola ki? Basigala bayimba n'omusajja ng'abaduumira tuyimbe ng'eggaali weeri awo. Eggaali yadde ina kusooka kukola kintu kimu, kujjako microphone. Naye mwe twali yakubye bikonde, singa eggaali yagyeko microphone it would be knockout. Naye Palasyo yasigaza microphone ng'ayimba n'ebidongo ne bisigala nga biyimba ne mwekyangira ku stage nga yabatunuulidde n'atuuka n'okujja okuyimba oluyimba lw'abanene ng'ayimiridde mu ggaali eyo. My dear friends, we need a music battle, si bikonde battle. Buno obudde muli kufiiriza bawagizi. Kyekigendo gaana abawagizi okugenda mu bivulu ate mugambe ebivulu bibasala. Naye nga ekituufu kiri nti wano Palasyo yawangudde. Waba asobodde okusigala ku stage n'ayimba nga muyimiriddewo abantu 50 ku 100. Awo mu physics bagamba no work done mu physics. Kyova nabagambye nti kano kaabagezi ate ayina mutwe totawana kujjambya abagezi. Kannange nkolera abagezi bokka syakolera bakimbuyege. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Enamba yange yeno eri 0707763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga ndi musawo omutendeke ate era ng'akola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose by'enjawulo.
kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulinamu katinga kano bayita prostate relax kana akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kave kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulizinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias